mumaze ebbanga ki nga mwawukanye? Amazima kati weeks 2 si kyewala. Takubirako yakubiddeko just wali katono naye nga ng'omanyi omuntu we yeewunza yankubirako yankubirako nga ngamba jangu tuteese kunze kuki nga jangu tuteese ngamba jangu ndabe nga nkola ki nga mbaako kyenkolawo ekitugatta ffenna okomewo kunze kiki ekitugatta kunze bw'oŋŋamba nti jangu nkuwe ku kino nja kujja naye kitugatta omuntu oba yakedde ku makya sisita nakugwa kiki yali ategeeza mugende muziye ensonga z'ekikulu omuntu akugudde mu bulago abadde nno zisoose nakitegeera naye akukubye agakonde mene abasajja tebabeeyayana beebika akukubye ebikonde naye nga gwe gwakuba okeera n'omuleka mu buliri nga yeebase n'ogenda n'okola mukaaga n'odda ewaka n'ofumba n'ojjula n'alya n'oddayo ku 10 naye nga n'ensonga ziri era nga bwonyuka nazo azaagala ate nga olwo singa amubuuza kati wali emabega twawukana n'abantu emyaka 12 ndaba mingi emyaka 12 gumu 12 maye basenga abafaana omuntu omutuuza n'omubuuza omwana wange kiki yakkola kati ng'oggyeko bino baŋŋamba waliwo ensonga endala eziri awo zagamba nti oba kyali bwe kiti oba yakwatirako mu nsonga bwe era bemubuuza wamukwatako n'omusajja n'agamba simukwatanga ne bamugamba kati oba tomukwatako na musajja lwaki naga yakoye ebigambo by'abantu so ebigambo by'abantu byabaawula ebigambo ate nga batuuka ne ku ssemugaa nti no kale oba owulira otya gyenkolera genda okolereyo ne wamulema anti kati yenge tasobola kusasula ssente za piki asobola okugivuga nafuna ezalya ezimubeezaawo ye ng'omuntu ezikola ku ye ezize asobola okuzifunako naye okusasula ebbanja eriri ku piki ye problem ngwali obuzibwawo nkiraba era ewakiya paasoni kyeyanyamba twamwegayirira n'okumpa piki yali ajja ennyini neneegayirira naye mugamba ebanga tolina kyogenda kumpa mpa omulimu gwange ngende tandika gwa piki yaliyo nalina ebintu byonna nkagula mu nnyumba mugamba kale ninamuko ebintu byenguze bampa ebyo omusajja yagaana kyenkugambye luli nti omukazi alina omwana oba ye wankiza omu ye bamuwa olw'okuba aba alina omwana oba naye tebalina awo nomwatuukawo okwogerako ebyo ebintu nina ebintu bya chapati mu nnyumba nina ebintu bya chipusi mu ebiri kugamba woyagala byotandika emirimu gyange gyegiri yagigaanira piki okugimpa lwakuba eriko ebbanja era singa teyaliko bbanja baali bajja kujja teyali gimpadde nemwegayirira era piki eyo singa teyaliko bbanja kwejjukira eri mu mannya ge yagaana piki ofunire mu mannya gange eri mu mannya ge era kyamaze enviiri ku mutwe gyo wewankubidde essimu naleeta nga mala okwogera naawe nankubira essimu naŋŋamba nti nsobola okukubira abammogo ne bakima piki eyo yakubidde mbadde mwogera oba yavudde mu bbanga nakubira yaso nankubira nambuuza tujja mulagako yaso nankubira nambuuza abammogo wagendayo n'obagamba nti piki yavudde mu mikono gyange gwagirina nemugamba sinabagendayo bankubira amasimu gendayo oyogere nabo nemugamba sigenda gendayo lwa nsonga nsasula gwe bajja kukubira paka lweriggwayo kuba ne bwenagendayo mala biseera piki eri mu mannya go era basigala bakubira gwe wadde nze nsasula naye nno olina okukitereeza ekintu ekyo nze you know I have a problem with nezo company tugenda bituukako eyo mumaaso tujja byogerako piki eyo weggwayo weba mu mannya gooli oyinza okufuna obuzibu bajja muyita eyinza okugamba kini omwana gwe yagiwa
n'agibanga tagisasula ate ne tunoonya netugikiriyalinga omwana neva mu mikono gy'omwana nze nentandika ogivuga nga njikiriyalinga kitegeeza piki eyo ebeggwera mu era risiti gwaba nazo piki eyo ebeggwera miliyoni 8 oba 9 kangeze ku mwenda ojjako ekinana kino kyetwewola mu banka ng'evaayo sente zisigadde wakati awo zonna gwalina ozisasula nze mbadde nga era gwazisasula nze nsasula teeza akasasula ku miliyoni nga 4 plus weebale nnyo ate ebulayo miliyoni 3 mu emitwalo 8 eggweyo okitegeera kati paati ennene yonna gwagisasula so yali tagisobola ekyo kyeyakukolera singa yali asobola okugisasula naye teyalikoze eki teyalimpadde kuba n'ebintu byange ebya chipusi ebya chapati teyabimpa kati bakyama nti wabannyonnyola buli kimu kyamaani akimanyi kyamaani yabadde nga ankolera n'ebbaluwa olumu ezeewola ssente okugula ebintu ebimu ng'okwawo oba ogenda okwewola ssente mu banka oba mu microfinance baba baagala bbaluwa ya chairperson kati kyamaani yagamba ati tosobola bifuna anti yagamba omusajja yagamba ebintu bibye twena receipts era kitufusirira ebimusinga era n'amugamba nti webibanga bibye abadde akolawa ofiisi yani gy'abadde akolamu ofuna ssente zigula ebintu ewange buli ekiri ewange kyange bw'atyo kuba kyeyatuuka n'okumugamba omukazi kale mumwe eyakapoloti katya kamu agenda atandika obulamu yagaana namugamba kale genda mpulira mulina ekibanja baako k'omusalirako aleme genda bwereere kuba singa abadde aleseeyo omwana twandigambye nti kagenda ayoyo obulamu abaana balikola ki balitwala ku bintu teri naga tulina kyomubanja mwawudde kyeyanaŋŋamba ankolera ebbaluwa ogende mu poliisi waliyo kooti y'amaka bakuyambe simanyi oba nze ndi musiru oba nina ekizibu natuula wansi ne ŋŋamba ebintu bakola bikole ne ŋŋamba omusajja ono bwe nali mwagala tiyalina n'ekintu n'ekimu essaawa zino angoba ŋŋende naye ate byemulese nabyo saamusanga nabyo neŋŋamba kamuleke saagenda ku poliisi nafukamira bwa wansi ku maviivi gange neŋŋamba Mukama Katonda nsaba Mukama nzigulira amakubo g'okufuna funa emirimu nkola ebyange kubanga omusajja alina abaana bajja kugamba nti nze njagala kutwala bintu byaki by'abaana be naye ng'ate bamaama baabwe tebaabirekaawo si be baabikola oba si tebaaliwo tebaamwoleza ku ngoye ng'agenda ku mulimu okola agula ebyo nze atalina mwana nze yabeerawo nze yagamba nga Mukama tetulina ekifuna Mukama asagala mbeere mu nnyumba ya kampuni mumpezeemu bbanga Mukama nange njagala mbeereko n'amaka famire wali ogimanyi bamanyi bamanyi nyazaala namukubira essimu nembimugamba byonna era nemugamba maama bwe nsalawo ogenda mu mateeka myaka 12 nzikirizibwa okugabana ku bintu by'omusajja nga tubanidde wakati naye saagala agenda mu mateeka ngamba nyazaala naye ng'omuntu ogambako nti tusiganye tufunye obutaka natulemaganye naye amazima omuntu ono abaddewo ekitono omuntu muweeko ekitono ekyo kale muwe ebibye naye nkulaga nti ebyange ebimu byeyatandikiddeko otunda mu nnyumba kuba bangambye TV yagitunda naye nankagigula emigaaga naye abakazi temugula bintu nze sigula bintu wa musajja oli mutuufu esiga nze nkubuulira ate nze mayizawe katolaba nange asimanyi batuminda basobola kugatta kintu kyonna na musajja
because nze mmanyi kati wenna ava mu maka gajja nga njagala kubba tesiagala kuva mu maka ga muntu mbeko kyenzivaayo nakyo njagala nzijje nga bwe nakola ki kugamba mbasagala oli andeekaanire naye omanyi nti singa nali mukazi bano abakola nga beekolerera ebbali singa nina kitegedde singa nina naye gwe oyagala oteeke wano you invested in your relationship n'akafaliso n'okamma omuntu nagwe yakugaana nkugambye era bwe naddayo ng'amaze okunkola ebbaluwa ya piki nenzira ku ngoye n'azigaanya nagenda na kifuba nojjayo engoye nenyingira mu nnyumba nempanga engoye zange nenzifulumya bwe nazifulumya n'aziyingiza nensooka ntwalako ezaali ebweru nenkomawo nenkimya balansi nembitwala nga mukambwe muzibu Nazala yagamba atya yangamba ngenda kwogera naye nja kukubira na guno tamukubiranga nengenda waliwo omukwano gwange alina maama we alina waawe emizigo twogera n'omukadde bampadde piki yali kujjukira nina ennaku zinamala nga sikola nga yagirina naye ze ennaku ze twamala nga ngobye ngenze awoza asimanyi agende nga bwali sina kyemuwa piki yagirina tasasula akonako ku by'omwana oba tabikoonako sagala muwaayirize tabikoonako omukulu kye yakola okimanyi yalaba piki bagenda kugikima nga bagibanjako wekisimeka 3 anje nankolera ekiwandiiko ekimpa piki yali yankagimpa tewayita ssaawa nga abamugo kutukuba simu nga bagituuseeko bagitwakinze bagituuseeko bagitwala ate nenoonya we neewola ssente baleme twala piki kuba bagitwala nja kuba sirina mulimu naye kamala nyamba nenfuna mpola sisita wange yeyampola nenkiriyalinga sijja ne bagenda tandika osasula ssente z'abasajja nina okunoonyawo okusula ozzeemu kutandika buto nosasula zise neewoze nenge tugenda twogera n'omukadde mbadde kunyumiza omukadde nemubuulira amazima nemugamba mukadde nafunye obutakanya n'omusajja nangoba sina wakusula naye badde nsaba noonyeyo sente omwezi ogutya ogusooka nyingirenga nja kunoonya sente nja kusasula nakkiriza mukwano gwange naneeyimirayo wa maama era nga maama muyambe kuba talina wanaalaga talina wakusula abantu baffe tubeera nabo ng'osobola okugenda n'obeerayo kituufu naye waliwo sayizi gy'otuukamu nga toyinza agenda tuula ku muntu oba omukale obiriza mukadde nakkiriza mukadde bwakkiriza olwasooka naye emitwalo ebiri mukadde nenjimuwa mukadde nantunuulira nenga mukadde ngenda kudda nenga nenkola olonga yameka erumu ya 6,000 kitundu n'amasannyalaze olwaddako nendeeta emeka 3 negiweera emeka 5 mukwano gwange n'agamba maama balansi nze ngenda mukuwa nga n'oli ansuza sagala nsulayo naku nnyingi kuneetamwa kunzija mu mize kadde nakkiriza neeta engoye zange nenziteeka mu nnyumba tolina mufaliso nenziramu nemukubira essimu ngamba naye empaayo omufaliso gumu kale ku gino egy'abagenyi empaayo yagamba nga tewali mufaliso nina ekisenge ky'abagenyi kirimu obuliri obulungi nno 4x6 ekisenge ky'abaana kirimu ddeeka eriko emifaliso ne mubaamu n'obuliri obulala nze yakola ki nze yagula ddeeka eyo nengula n'emifaliso egyo egimu n'ekitanda ky'abagenyi kiri ekinene nze yakigula n'eyo tv gye nali njagala bampe naye nze yagigula ate eyo erimu nankabigula byonna yo manyi oteeka mu maka ago weebale nnyo nti abasoga twagala nnyo ofumba bantu mmwe byonna nabyo byasigalayo kati n'omusabayo omufaliso gumu yagunyima n'agamba agende nga bw'ali
sirina kyennina mpozi piki eyo ate nayo yamabanja. Kitegeeza essaawa zino wondabira muganda wange nnemu okulya nennemu okola ekirala kyonna akasente kemba nkoze nakateeka ku piki bakati essaawa zino ye maama ye taata ye mwami. Kituufu. Kuba sisula njala. Piki gwe mulimu gwoba nagwo mutasula njala. Amazima woba mukozi piki ekola ssente. Nze nfuluma mu nnyumba ssaawa 11 ez'okumakya. Kuba nzuuka ssaawa 10 ne dakika 4 nenaaba 11 nenfuluma nengenda kukatimba nenziddayo piki parking ngi parkinga nenziddayo piki kati nina abaana nina omwana w'essomero gwenvuga kwobwa obudde kumakya. Kati bwe muvuga ne mutwala ku ssomero sidda waka nsigalawo nga nkola paka we bukeerera paka bukeera. Jjukira osuuka 11 otandiise paka we bukya. Ssaawa mmeka olwo okola paka lwaggulu? Nkola paka ssaawa 3 ez'ekiro olw'obuvunaanyizibwa bwe nnina. Nkola paka 3 ez'ekiro kuba bw'otakola oba togenda kwajukira olina okulya. Kati ssaawa zo kuliko renti nina osasula eyo piki. Kati nina okugula ebintu by'omu nnyumba byesirina kati ssaawa zo si newe nkutwalayo ewaka naawe ogamba ne mukazi gwe olimba tolina yadde kino wadde kino wadde osula wansi ku mukeeka. Kazi munnange famire ye yonna ne famire ye anti kati bali nayo nongwawo omanyi famire bagamba kati tolinaawo mwana bakuwa byaki ate balina li enjogera egamba nti bintu by'abaana. Kati nga omanyi abakyala ku baana wagezaako kunonya ku basawo azina abasawo ogendako mu ddwaliro? Nasooka ne ŋŋenda mu ddwaliro ejjinja bayita Liponi ne bankebera. Ejjinja ne bansindikako ne Kampala ku Emergency Center nayo ne bankebera ne baŋŋamba ndi mulamu magimalamu just a complain yavaayo mu ddwaliro nti n'abaana yange eri wala oba amagi gali wala nenfa treatment ndowooza esembeza amagi saafunawo njawulo. Mabino ebyekinnansi sijja kulima nabyo nabigendamuko nywa ku kino ne mabega kaawo nyweddeyo kaera obudomola bw'eddagala 2 bulamba fumba ku kino sijja kulimba sifudangawo ku njawulo yonna. Naye nga bakulaga nti buli kimu kiri oke? Zaalangako sinaayo mwana wadde n'omu. Naye omuntu bw'ansanga bw'ambuuza njogera nti nnina. Era omuntu bw'ajja Prosi abaana akunze gye bali bamekaho? 3. Bambi olinayo abaana akunze ye. Waba oyogera nti tolina abantu abasinga bakuyita muyaaye. Olina muyaaye oyo ayinza okuba nga talina mwana naye oba omulaba okiwulira. Kati we bakubuuza nti olinawo baana bagamba olina? Nga njogera nti nnina naye nga amazima sirina. Naye nga buli kimu okikoze? Buli kimu nkikoze okunoonya omwana? Yes. Ndala mu myaka giri 5 giri nga biyite binatuukawo ebirala nanoonya omwana. Ge mazima. Omwana akyannema. Era ntuuka ekiseera nenga kati nkoleki. Kaneevugire piki yange mbeera ku piki okwo. Nonyuka nodda ewaka. Kati njagala kufuna ssente nsobole okugulayo eby'omu nnyumba. Ntandika obulamu. Naye abasajja bano tebatubalirira. Mulimu abakazi abakola nga tebafaayo nga beetegekera ebintu byabwe ewaabwe. Sibadde mukazi kiko ekyo. Abamumanyi bakimanyi.
Obadde okanoleete waka. N'abantu b'omusajja bennyini nabo nga bakiraba. Nze omukazi abadde apulaningira buli kimu waka omusajja. Era nga nze omukazi avaamu ebigambo ebigamba nti kati nno bandagawa. Oba onkoye tambula okole ki? Mugende. Lwaki ekintu ekyo akiyina? Nga tulina waka obanga just oyagala bufumbo. Anti nga ndaba. Omanyi ekintu ebiseera bisinga omuntu buli lwaba onyumya n'omuntu n'akubuuza oli mufumbo nti ye yeewuunya. N'abaako ekitiibwa kyakuwa ekyenjawulo. Okitegeera? So nga kyewali osinga okutya kufiirwa bufumbo. Yes. Nga toyagala kubeerako awo bakuyite nakyeyombekedde. Ate kyewatya kati kyolimu. Weebale nnyo. Ne woba ogenze wammwe we babuuza bambi yafumbirwa gundi amufumbo nti bambi omusajja amukuumye bulungi nawoba nga gwe weerabirira gwe weekuuma gwe weeteekamu buli kimu era bagamba bambi omusajja amukuumye bulungi gwe kiri n'okimirira gw'omanyi by'oyitamu. Kizoyo abakazi abali eyo nga beerabirira naye nga bali nkutidde bulungi nnyo bawe ekitiibwa omusajja oyo. Inga ne webanga oba mukolo oba ki wakiri agenda lya kalooni aka sipiidi agende ng'alabika bulungi. Bagamba omusajja era ne batambula oba omwami n'omukyala bambi alabiridde kikyala kye kirabika bulungi. Kati nze mbadde nga wongeera bambi naye nga nze mmanyi kyempitamu. Gwerisa gwalabirira nze yeenywesa nze kanika piki eyo waka nze ndabirirawo. Aye nabalo nakugobawo. Bweyogerako sina gye ndaga nakubuza olinako kuni bulooka. Olinako buliko ezizo. Naye abasajja beerabira nti ffe abakyalo okeera ku mata n'omwoleza n'omufumbira n'omuteekateeka olwafuluma ennyumba agenda aye n'osigala ng'omusabira tebabimanyi. Nti ye tobawulirayo abagamba what do you bring on table? Tebabimanyi. Ate era omukazi nga wa kisiraani nga talina mukisa tolina kyofuna. Ne by'olina weekanga bigenze bikuweddeko. Oyo mukyala nga bisiraani. Nkutidde. Ino munange olaba omuntu nga wa kisiraani. Olaba piki eyo gye nvuga. Nenkera nengifulumye waka ku makya. N'ogituulako n'enkuvuga nga tolina mukisa. Olwo efuna panki siva mu galagi nze atomera abwindikita bw'abantu n'embwasa. Olwo gwe n'ekyemisana oyinza obutakirya. Buli z'okolawo olumu n'ozikola ne zigwa. Kati olunaku olulungi osobola okukola ssente nga mmeka? Olunaku nga lulungi. Emabega eri nina edduuka mu tawuni erya mukama wange bamuyita Bulo Emma namwogeddeko omwami oyo. Omwami oyo we yali akyampa emirimu olunaku nkola emitwalo 10, 8, 7, 6. Balwe nkola sente ntono emitwalo egi 5. Ngalemba nkola sente ntono. Era omwami oyo bambi yampanirira nnyo ku mabanja ge nalina. Nga tampa sente nti yampadde za bwerere. Naye akuwa emirimu. Naye yampanga emirimu. Nga asobola okuwa omuntu n'akugamba eyo gy'olaga saba sente z'oyagala. Sigenda yimirira mu kkubo ly'okozesa omukisa gwo. Ate mubaamu abantu gw'otwalira ebintu n'akutunuulira n'akubuuza sente meka n'omugamba ena n'akuwa egi 5. n'agamba genda ogulira abaana sukaali. Ne wabaawo omuntu gw'okolera n'akuwa omutwalo oba 2 kati no ne mukama wange naye nga bw'okomyawo sente ze naye akuwaayo omutwalo. Kitegeeza nti weekanga ogasegase n'ofuna emitwalo 10. Awo n'odda waka n'ogamba Mukama Katonda kola ki? Weebale. Awo n'ozitematema eza piki olinayo kalooni olina okola ki? Okulya. Ate piki no bw'otagiterekera ssente waliwo lwefa nga tulina adde 10. Oba olina ogiterekera. Wakiri oba ofuna wa galagi z'olinayo nga z'oteekayo. Kwe mutandikira in case nga waliwo ekituufu. So bwe kityo wekyali
So kati awo bumaze bbanga kinga mwawukanye? Amazima kati weeks 2 si kyewala. Takubirako yakubiddeko just wali katono naye nga ng'omanyi omuntu we yeewuunza yankubirako yankubirako nga ngamba jangu tuteese kunze kuki nga jangu tuteese nangamba jangu ndabe nga nkola ki nga mbaako kyenkolawo ekitugatta ffenna okomewo kunze kiki ekitugatta kunze bw'oŋŋamba nti jangu nkuwe ku kino nja kujja naye ekitugatta omuntu oba yakedde ku makya sisita nakugwa kiki yali ategeeza mugende muziri ensonga z'ekikulu omuntu akugudde mu bulago abadde nno zisoze nakitegeera naye maama agakonde mene abasajja tebabeeyayana babebika akukubye ebikonde naye nga gwe gwakuba okeera n'omuleka mu buliri nga yeebase n'ogenda n'okola mukaaga n'odda ewaka n'ofumba n'ojjula n'alya n'oddayo ku 10 naye nga n'ensonga ziri era nga bwonyuka nazo azaagala ate nga talina kisa ate awo weetaaga ekisa ati nno ate bayidawe nakinuka olaba amazima abasajja abanywa omwenge obufumbo bwawe buli kufanya omwenge guno oba guli mu sitaani mungi naddala onywa nga tewereekerezaamu kuba ye omusajja munyosa n'omusana guno omukaaga nga atamidde simwogerako bubi naye munywi mulungi ate ebiseera ebisinga omuntu wanywamu talaba birungi anti asobola n'okukolwa wakuvaako aba bibi byokka kati ye kikyazaako kati simu gye yasembeyo okunkubira ng'eŋŋamba agenda kukubira abammogo bajye banzigyeko piki nsigalirewo tekijja kusoboka neneebuuza omuntu oba oyagala aboneebone atya receipt zo wazijja ebintu yabimpa mbiyina ebya piki kati oba olina receipt tomweraliikirira gwasasula piki nze asasula buli kimu kirina kugamba atandise n'okuteekawo embeera ekulemesa obulamu yakugoba tena kyeyakuwa ate atandise n'okuteekawo embeera akakulemese fiamen siina omusajja nti oba ninayo omusajja eyansigudde nti ambeererawo oba ampa ekyokulya oba nsasulira ennyumba era wenjogeera nkyali kugulya omwezi ogumu gwe nasasula mutundutundu mukazi ayagala ssente nina okugula obuliri sina buliri nabula nina okugulayo ku bintu eby'omu nnyumba kuba siirye omuntu nagabako okoze ekyenkana ki obaako kyomuwa mama ye abakazi amusaasira nnyo naawe tubafiirira abasajja tubafiirira simanyi nange simanyi sijja kulimba gwali mukwano simanyi amaye kali akati kewamugambanga nti kati nve wano ndage woba kekamuleetera okuwulira nti muli alabanga nze atalina gye nsobola kugenda agamba oyo ajja kudda simanyi kati wetwogera senga tukeera lunaku ku makya netugamba omusajja ono tutuule wansi osobola okuddayo siddayo lwaki siddayo nkugambye nti singa teyangwa mu bulago kuntuga bino ebikonde bye yankuba era nandisigaddeyo nnyo ti next time ayinza okukutta omuntu akwegezaamu okukutta lulubweyo n'akikola bulijjo amawulire tugalaba nti yamufumisa ebiso bafunyewo obutakanya katini naye azenga ayogera kino nakino kati saagala butya ku muti abagambe nti kale yamwegezaamuko mutta n'amwesibako kyeneewala ate munanga esobola okuvaawo omanyi waliwo wantu woova ng'olabanga ewalungi woofiiriddwa naye n'obaako ewantu woddiga ebintu byonna ebikyuka ate saagala oyinza okwesiba mu kifo ng'oba oli awo tolina kubeera waawo ng'olina okivaamu kigendemu omuntu omulala nga naawe olumu mukama alina akyakutegekedde ama wona ova wano odda wano kijja kuba bwe kiti
bizibu ki bisinga mu boda? Boda eyo giraba. Ekkubo eryo amazima buli muntu avuga bibi. Gwe mugenzi ku kkubo. Ate abantu bano be tuvuga nabo abamu tebatubalirira. Be muvuga nabo oba be muvuga? Be tuvuga nabo. Sinakindi gavumenti yaffe eno yandibadde nga omuntu katanaba kuvuga kidduka kyonna n'asooka n'asoma amateeka g'ekkubo. Omuntu n'asoma sayinizi z'ekkubo. Abantu abasinga bali ku kkubo okwo bavuga ebidduka naye tebamanyi kkubo kyeki. Era abantu abasinga obasanga ng'ayita watateekeddwa kuyita. Accident nnyingi zituuka ku kkubo okwo naye nga zituuseewo olw'abo abantu abaayiga okunyoola omuliro oba oli yayiga okutereza siteeringi naye ng'ebisigadde talina kyategeera. Nfuna nnyo obuzibu n'abantu ekika ekyo. Bajjukira ffe twegendereza. Batuvuga twegendereza. Siriiko yadde enkovu ya booda. Tekubanko? Yankubako nga njiga naye sirina. Bankubirawo ku State Square. Nengamba piki. Sirina. Me yankuba piki. Paka nakati nina injury mu vivi. Era ligira ne linnuma. Bambi nga walaba. Naye abantu bavuga bubi. Bwe nzira ku bakirayanti abakyala tunyooma nnyo bannaffe. Abakyala twenyooma. Abakyala tetukkiririza mu bannaffe. Baba batujja basuula. Oli omugamba maama tugende anti yenjogera gye tulina okukozesa. Maama tugende, sister tugende, naakutunulako bw'ati. Byannema n'okola sibitegeera. Nga oli avugaani. Abatya. Kati ate abakyala bano abakozi abo abakyala abanoonya ku ssente. Bw'omusanga n'omugamba maama tugende n'asanyuka. Nagantwala. Bambi. Tera bano basire queen bano bakola. Abo tebagala kumanya. Bajja kumanya lwampaka. Bannanga abo abakyala nze embaga n'omukyala yansanga nampa n'omutwalo. Ngalabo. Weebale kukola. Nanga bali wali ewantoni bakola gwa kwetunda abaana b'abantu abalungi. True. N'agamba omwana n'abanga omubiri gwe agufudde ekyokuzannyisa. Omukazi yaneebaza nampa omutwalo. Ngenda n'engulya. Kati ate abamu mbavuga nnyo nga baagala kakasa. Kituufu amanyi oba tamanyi. Avuga mu buvuzi. Abo mbavuga nnyo. Ate abasajja. Kati bano abasajja bano abasinga mulimu n'abasajja na gw'ogamba n'akutunako bw'ati tambula n'agenda. Abamu baide lumu omusajja yansanga nkolera ku palizikoni omukono. Bwe yajja ne mugamba saba tugende n'antunulako n'asanyuka. N'angamba nze omukazi tanvuga naye kwata mpayo 5. Ng'atidde. Mukazi tanvuga naye weebale kukola mpayo tangamba kwata. Weebale kukola. Wow, that's amazing. Naye nga ekkubo eryo amazima. Ne wabaawo n'abaana abayigira mu kkubo nga tebagenze mu ssomero yiga mu mmotoka. Wabula n'agivugamu leero n'enkya n'agitegeera. Luli n'agamba ngimanyi ntandika okuvuga. Bannaye abantu abo batukozesa nnyo ensobi. N'enzira ku batakisi. Bannanga abatakisi. Ababoda n'abatakisi ba Luganda. Abatakisi. Ababoda wano beeyitamu bakolera Kampala, mube Kampala. Abatakisi. Ababoda. Bavuga bubi. Tekawo line. Bamalina okutomera eno emabega. Naye nze. Ne bakutomera. Weebuuza oyagala ndagibwa. Nze bwe mba ndabye nga siyitawo. Nze saavangawo. Lwaki gwe nze sivaawo. Nze malina okujjamu ekisumuluzo. Muliro n'enguzikiza. Oba anyige. Tofunanga yakuyisaamu mpi. Ng'abaana bakambwe.
Leta mukuba gwe. Nali simanyi kwogera naye kati banjigiriza okwogera. Nayiga. Lulinga nsirika. Boda ngabawemula. Nga nsirika naye kati nange nayiga okwogera mbaddamu. Agabajjawo kapotiko mu kkubo. Akamotoka ko naga akajjeeyo. Naye nga yali ku bajaji. Bannange abana bavuma abo. Boda bwetyo bweri. Kati waliwo obuzibu, waliwo ekintu kino kye neewuunya. Kati waliwo abaana ba boda abakozesa farasi. Ezo gundi apps ozikozesa? Apps mbadde sinaba. Why? Kubanga nali sinafuna simu. Esimu nalina nkagifuna. Mbona inako ne mukwano gwange omuyanga ajja nkutwala e Kampala okolera e Kampala. Naye nga sina smartphone. Okay. Ne kati engeri gye wagifuna? Kati nagifunye kati nina app emu gye bantaddeko. Naye nankajjo. Sinala nakaggikozesa kuba bankagigulawo oba. Bagigulawo ddi? Bagigulawo nga 16. Farasi? Simu eyo ndabeko oba farasi. Ya green? Farasi. Yeeyo. Okay. Kiyinza okuyambako era okwongera ku system yo eyokola. Baba batugamba nengena nenewandiisa. Eyo nagiwandiisa kweri. Naye mbadde sinabikozesa nnyo kuba mbadde sinakaggikozesa sijja kulimba. Okay. Bankagigulawo ndowooza oba last week. Ate wabawo abantu zandi kati mali lwaki nkubuuza mu bintu bino ebya boda nga nti ogivuze for some time wawo ne bana abaana abamu nga bali eyo omanyi kati nga omanyi nga kizibu nnyo kyagula boda naye nga ayagala okuyiga amanyi okuvuga mwana wa bwala ali eyo awulira si kuwulira ola asobola naye ayinza okusobola omanyi ekkuba eryo liraba naffe fenyini nga tutandika naddala mu bintu by'okuvuga piki twasooka ne tutya nze navuganga nga bukaseera gye nkozesa okugenda e Kampala buli lunaku nga yentwala e Kampala si bwe basinga obuzibu kati nga mwana wa bwala ali eyo naye nga ogamba kati wawulira emboozi onagamba nange ntandika okuvuga boda naye talina ssente zivuga boda oyinza omuadvisinga agende mu yalooni ye waatuuka okufuna piki yalooni ogisasula agimale yalemekwe okukola kampani kiki eyeetaaga oba kitegeza kyentegeeza because abantu baji bagamba ezo kampani bannange tonyumiza kampani abo babbi naye ate gwe tuli wano naawe piki yo ya looni ate era olaga ogitambuza senga si bizibu osanga senga wagimala nayo dda kati omuntu ng'oyo nga sinaaba nakuddamu kibuuzo ekyo nga tuvudde ku kampani oba nga tutandike ne kampani kale oba tutandike n'omuntu wa bulijjo oli mukwano gwange ompadde emitwalo aga 5 tuteesezza nti ngazza mu wiikisi mmeka 2 wiikisi 2 ziweddeko nga nsasuddeko emitwalo ameka 2 esigadde ameka 3 esigala 3 otandika okunkubira essimu neebuzaabuza onoonya mbula owalinga onsanga sikyabeerawo tandika kukola ki nina kukwata kunoonya kukwata kujjako byange kujjako zange kati olwonziramu ekibuuzo kyo kiri teri muntu muzibu kiddemu ntya omuntu yenna gwe gwofuula omuntu oyo okuba omuzibu oba okuba omwangu neneewozeeko ku muntu wa bulijjo ssente neewozeeko ku banka ssente essaawa zino piki gyenvuga ya looni era waliwo olwebukya ku makya nga abammanja naye bwe bakuba essimu gikwata mubuulire amazima sirina ssente naye kanoonye ssente ngenda kuteekako oba amazima mukama wange mbadde ninawo emitwalo emeka 3 ngiteekeko nga bwenoonya balansi nti ye teekako togenda kulemererwa omuntu oyo ajja sigala ojja kukumba enkolaganayo naye ekisinga okuleetera abantu obuzibu ne balemererwa ebintu byabwe ne babitwala ne weeba banka kwebuzaabuza kubula ku muntu kwefuula wakabi olaba ne waba ate ffenna tutambulira mu mabanja ffenna bye tuvuga bya mabanja tokyasobola kukwata ssente mulundi gumu n'oziwaayo nnyo nze kati essaawa zino ndi wano amazima oli n'aŋŋamba nti puloti yange eyo ya ssente bweziti naye ngikuwadde ku looni
kuba kati sina sente zigula poloti naye nga ate nkola ki njagala sina sente zizimba kati nyumba naye njagala naye ate bwenfuna oli ng'agimpa ku looni omanye ensonyi byenyinza okufuna era osasula n'amaanyi gwe mwenyiga osinga n'okwekubiriza ekinkeza ku ssaawa 11 okimanyi mbe nga nfulumya ennyumba ssaawa 11 zigenda owera ssaawa 4 mba nkoze emitwalo gyange 3.2 kitegeeza nti ebbanja lyange lino bwebanga obudde mba nkozeeyo ezo emanya nti zino zenkoze ku makya za bbanja zenziramu okukola zange leero lwakumeka leero lwa Sande nandiridde ku nnyama bwenzibanga amazima mbadde nzize sente ezo nga nzikwata bulungi nga njawula eza piki n'ezebbanja eddala oba n'ez'ennyumba olw'Essande lwange zenkola zange zizo kati zino ennaku endala sente teziba zange era zinakyeteekamu nti ennaku endala sente zenkola si zange ndi wadde mba okulya ekikomando kuba sente zenkola si zange piki eyo tennabafuuka yange kati saawa eno luli mbadde wa musajja nga ndi mu maka naye kati saawa zino mpangisa nina osasula ennyumba okiwulira ate jjukira obulamu kati esaawa zino bwendimu obwa piki si kyangu musajja kuva eyi n'akwagala nti akwagala kijja kulimba bakulabanga gwe komando yes oba ng'eyava ku nsi ng'omuntu oba yakola ki kugamba balina engeri gye bakutwalamu ng'olabira ddala ekunyooma n'akwagala abalabanga kuyamba obuyambi ye kati yakutwala ye kaakuwa eki kati oyo omutwala omuwa eki gwe mulabe abeera mu basajja kati tolina kyokugenda mumulimba baide bakozesa ekintu ky'okulimba mutalina kyagenda kulimba kati nenzira ku nsonga gy'oyogedde nti oli eyandyagadde naye nga talina ssente nze tukyeyo mu kugifuna nakunyumiriza nti omuntu toyinza kubeerawo mu bulamu nga tolina muntu gw'oyinza kugamba nti kaneekwate ku gundi era omuntu yena olina okubeerawo mu bulamu ng'olina omuntu olina okubaako n'abantu mu bulamu gamba nti naye gundi weemutuukirira amazima asobola okunnyamba kino oba nti kale abakyala abasinga tuba n'ebibiina ku byalo ebibiina ebyo ebiseera ebisinga biba biwandiise baba bawola ku ssente kiyingire sevingayo z'osobodde bannyonyole kuba olaba kampuni eziwola piki si zonna nti owaayo 8 waliwo kampuni ezimu nga newoba n'5 bakuwa piki mulimu kampuni ezimu nga baida ebaira ne piki enkadde ezikozeeko balina zibagaba nga ofuna owaayoko emitwalo ameka 3 nebakuwa piki ez'amasannyalaze nebakuwa piki abamu ndowooza n'olumu n'omukisa gw'omuntu guyinza okukolera nebagamba nti sooka ofune emitwalo 10 ojje tulabe ng'oli akulaba nti amazima weetaaga naye tolina bubeezi naye mu byonna kikyasinze kuyamba bantu kwekubiriza nti okwekubiriza kwe kuntuusizaawo no singa piki baagintwalako dda si okwekubiriza n'amazima kikulu nti n'oli eyannyamba ofuna akali akazigo singa ebbanga ly'emazima nkolagana naye nali mbeeramu embeera z'obuyaaye teyandinyeeyimiridde era singa nakati nkyabonabonawo okola ki aw'okusula naye abantu abasinga beerabira ekintu ekyo kati oyogedde ku kibiina ekibiina bino biyamba batya abakyala kubanga abakyala bangi batya ebibiina bino we biyambira biyamba nga gwe akiyingire naawe okolaganye nabo bw'oyingira ekibiina ekisooka tolina kuba mu kumpanya ekyokubiri sevinga n'olaba nti olunaku lugaanye ekitono ky'oba ofunye ngwebanga mutuula ku lwa Sande teekayo ezo kumala kuteekayo sente webukya ku makya nti oyagala piki weetaaga emitwalo 6 ng'ogendayo ng'oyogera nawo ndi bannange njagala piki naye piki okugijja yetaaga emitwalo 6
nga bagamba nti kankaga naye kataba kalinako sente mmeka nti Apros alinako emitwalo 15 gyokka nga alinako sente ntono kati mu bba bennyini obalaba abo ne muva agamba naye Apros mukazi mukozi Apros talina ajja tusasula wambi tumuyambe okiwulira kubanza olina ekintu kye ngenze nga nzuula nti omuntu buli lw'oliba omukozi ng'omuntu akulaba nti osobola ayanguyirwa okuyamba naye buli lw'olibeera ssekiboote ng'ebintu ebisinga oyagala bikusange wootudde ebintu ebisinga bikutuulamu kankuzzeeko emabega olunaku lwe bankwasa piki eyo wayitawo essaawa emu ne bajja nga bagikimye oli namukubira essimu ng'akimanya ebizibu bye nnina naye olw'okuba nti ndi mukazi musasuzi akimanyi ndi mukozi si kusasula bula ndi mukozi sente nazifuna nenzisasula singa saali musasuzi sandizifuna era singa bagitwala oba singa kati ndiwo oba nandibinye nengenda Busoga nga nenga mama tewabeekeka nga olina ebizibu ndaba ekibiina engeri gye kiyambamu ndabamu ne kampani engeri gyeyambamu kati abaana abali ayaya b'obuwala ebyokukola tebabyagala bawa magezi ki bonna wakubufu abafumbo abagabanya bonna give advice abafumbo waliyo abantu abagaba abatijja anti kati abamu bajja kuyita kutijja bannange amazima omuntu aba ali mulaavu wadde okola kyawulira ku mutima gwe ng'okuwa ku musajja w'essente yes oba naye kamwa kwogera essaawa zino bangobye naye nange nga bwazindaba nti nzirina naziwangayo ate munaye tebazizza naye nga omuntu yandibaddewo nga yeetegekera sisita omuntu alina okubeerawo nga yeetegekera nga ye kubafe abakazi tugenda ne twewa abasajja ne twerabira nti ate bo batwewa haafu fe tugenda ne tubeewa ffenna neweemalayo weena neomwewa buli kimu n'omubuulira buli kimu otabaakaberekerayo naaka naye abasajja bwe tebatwemalirangayo ku lunaku n'olwo ako nkayize abasajja ye muntu nsooke ngeze ku basajja abalina ku ssente bw'agenda naye mugula kino ekibanja ekiddako takutwala agenda na famire ye yokka oluddako luno naakukima ate kati ate ekiddako takutwala obitegeera amaze kufa olowooza lwaki aba takutwala kyokka gwe n'ogenda oggula n'omutwala actually omwana essente yazimba nayo ne mu bbanka nga ne gundi agirina pinikoodi agirina n'abageininga ate n'akwawula n'okwawula ne kuddi kubaddiira bali abalyako naye n'abaddiira ne bannange omusajja kituufu tebamweyalira ne bamwebikka kubanga kati ate gwe nga temwawudde toyinza kumwawadde n'ekikumi kubanga bbaawo ebintu byammwe kyeki kyenakolanga nga nze manyi nkola byaffe era nga njogeza maanyi nze newongoba sina gye nkola ki manyi natuuka era sayinzi wazirabanga kubanga ne mwali mugulanga biri ebyapa biki era nga takkiriza abeerako yekka lwoti eyasooka yandeka nawaka n'agenda n'agigula n'akomawo n'antera endagaano nga kuliko mu manya ge nemugamba nga tewantutte ate kyetaagisa nze wendi ndi mulamu lwoti ey'okubiri yantwala nemugamba kati endagaano egenda kwogera etya nti endagaano nzaagula lwatuka mu babaddewo awo ebampa ababaddewo nemba nga ndimu abo abakoze eki ababaddewo poloti eyokusatu era nali mu babaddewo naye poloti eyokusatu nali mugambye naye neyokusatu yandigambye nti tuguze omwami n'omukyala gundi negundi yangamba nedda nze wendi ndi muki mulamu ndi mulamu ebintu yaffe kiraba
Neruma. Sasa kitegeeza tebatwemalirayo. Abasite tebatwemalirayo. Twatuka kugula ekibanja nagana ogenda. Bwe yaŋŋamba nti nja kuba mu babaddewo. Namugamba genda. Era bwe yakomawo n'ayita endagaano. Nentereka. Kati abasajja olina okubeerawo nga naye weekolerayo ekikyo kubanga essaawa yonna ggoba nga we wajja ku myaka 4 ogenda. Waliwo akagundi ennaku zino akatambula ku TikTok akagamba nti leero nkwagala nnyo simanyi Orange Priya nga nkwagala nnyo naye nekyo kumanya nga sikwagala ate nga kituufu nange waliwo embeera nga omuntu mwagala nnyo sikwagala nemugamba baayi. Kati kyekyo kikugamba kikolera bonna olina okubeerawo nga olinako kyeweekolera nga ggwe omukyala. Yes. Bw'oba nga olaba tosobola kugula bintu n'obiteeka eyo waakiri ggulawo akawunti mu bbanka giteeke mu fixi. Nti akawunti ngikebera wayiseeyo emyaka gyange egi 5. Ky'oba okola tereka ssente zo ziri kuyamba. Kuba kati singa nalimu ku magezi ago sandibadde bwe nti olwaleero. Sandibadde bwe nti sijja kulimba. Naye kati nazze ku 0 ng'omwana avudde mu bazadde be. Aye n'omwana avudde mu bazadde be omuwayo ekidomola n'omuwayo akasepiki n'omuwayo akafaliso n'omuwayo ekikopo. Mpozi eyo waffe tebabikuwa. Eno vaera boti nga ogambye student otandikira ku 0. Kati ndi ku 0. Okiwulira. Naye nga ate nali nsobola okweteekateekera byonna binakolera ow'omusajja. Kubanga kati olina bizinensi yo. Singa ndi bulungi. Naye wakolamu ensobi. Wamwesiga nnyo, wamwagala nnyo, wamufuula katonda ow'oku nsi. Era nga yasembayo. Ate batubuulirira nti omusajja katonda oba bakigamba nti katonda abaana naye abakatondawo. Abasajja bano bannange ate obufumbo obusinga abasajja be babutta. Bw'osanga ng'omukazi nga mufumbo mukaba musajja naye ng'alina byakola naye byolaba nga si birungi nga tanaba kumunenya sooka onoonyereze lwaki. Olwo ekintu ekitera okutambula omanyi ate ennaku zino ebbanga bingi ogenda n'ofumbira omusajja n'otamuzaalira mwana n'otandika okujajinga. Abantu bano bamanyi ki ekiwulikika okubeera awo. Kati nga ggwe alina experience eyo nti bambi onoonyeza ku mwana n'akola ki n'abula. Naye n'osanga omutangaza lwaki ggwe tobalaba be nabuuza ekibuuzo ng'ekyo lwaki ggwe tonnazaala. Nakaabanga nnyo mu kibuuzo ekyo. Nze nakaaba amaziga. Nakaabanga nnyo nti kina engeri gyekikukosa. Muli owulira nga towera n'owulira nga okoze ne weekyawa nga omusajja ne waakomawo ewaka owulira nga oba otambuluddeyo wammwe. Otuuka esaala amazima muli ne weerabanga ggwe atalina mugaso. Muli ne weerabanga ggwe atalina ky'oli mu nsi. Ate bwekituuka ku bantu abamanyi okuvuma ayinza okukuvuma ebivumo 2 3 n'osenguka ku kyalo n'okivaako. Ekintu ekyo kibi nnyo. Amazima buli mukazi yandizadde ku mwana ne waaba ogwo nga azadde ku mwana. Azadde ku mwana kubanga n'atakumanyi atamanyi gye muvudde akuddako n'akwogerera. Nze mabega omwami we naye nakamala naye emyaka egyo 2 alina mukwano gwe mukyala mukulu. Yamugamba nti omanyi ennyumba nga tugenda giyingira kasisita ako twali nako nga kato yagenda n'amunyumizaako tugenda yingira ennyumba eyo
Namubuuza ogenda kujingira ne puloosi. Namugamba gwe nzimbye naye. Namugamba nti talina mwana. Namugamba omukazi oyo gwe nkoze ki? Gwe nkoze naye. Gwe nzimbye naye. Abaddewo. Namugamba funayo omuwala. Omufunyisa olubuto. Bw'omala omufunyisa olubuto omuleete mu maka. Okitegedde? Nkitegeera era nti n'olaba nsirikidde ndi mu kifumiitiriza. Kusinza nti omukwano gwaliwo. Teyayogera ani naye yaŋŋamba nti waliwo abadde bagamba mbu nfune omuwala amufunyisa olubuto gwe mandeeta mu maka. Gwe tosaana maka. Naŋŋamba naye sisobola kukikola. Ebyaliwo myaka nga 2 katwankaweza emyaka 2 awo. Kati ekyo amazima. Era bwe essubi liba likyaliwo. Abantu abasinga omuntu atalina mwana bakulabanga gwe atalina kyoli mu nsi. Ge mazima. Bakulabanga gwe atalina kiddako. Waliwo n'abatera okumbuuza ye kati gwe akola ennyo ofiiririra ani? Okolerera ani? Oli n'akusanga olumu oba olise mu kikomando kyo oli kwerira akawungako n'agamba kati nze nemba ggwe nendya akawunga. N'ogamba gwe n'obanze olinga agamba nti nze ndi bulungi ndi mu mbeera nnungi. Olwokuba tolina mwana? Ofa ki n'ensi? Kati gw'omuntu oli omu. Ogamba eyi ate mmwe ennaku yange mulinga abagamba nti sanyu. Manga abagamba nti ate ndi musanyu. Ate nga si ssanyu. Ova ku bintu katugeze ba ne ugenda wa nnyazaalawo nga bajja bo bakabalamu bo. Buli muntu alina omwana naye nga gwe atalina. Okitegeera? Nkiraba. Nkitegeera. Kyokka ate nga nabo tebaagala kusaawo mbeera eyinza okkulumya. Era ng'obalaba gwe naye maama wo. Era ab'empisa omuntu nga alinamu ensa. Ng'omwana amulaga nti oli maama kireme kuyisa bubi. Mubaamu abalina emitima ensa. Mubaamu ababikozesa effujjo. Akulumye. Nze nina neiba yazaala omwana. Omukyala oyo lumu yajja nga ekyana kibebi ng'akyambaza bulungi nnyo. Kati we yatuuka wendi ebiseera ebyo nali nkyasiika capati. Nendetewo omukono nkwata omwana. Yakola bw'ati n'amutuusa sipiidi. Tomukwatako. Kyampisabo. Ekyana kiweza omwaka gumu n'ekitundu. Omukyala abaako alinawo ne waalaga. Yaleeta omwana n'amundekera. Kyokka nga luli yali. Kati w'osanga ow'omutima omubi alina omutima omubi omanyi nti omwana yasobola omukola ekintu kyonna ky'aba asobodde. Byonna abantu babikola. Naye nze siri bwe ntyo. Awo siriyo. Naye nga kyali kitono nnyo. Omwana munaasituleko akuddiza omwana. Sina gye mmutwala. Okuva ku olwo naye mba nga simala kugasitula baana b'abantu. Ndwawo kati. Naye ng'omukyala yakinkola. Ate ng'olwanye. Naye ne wayita ebbanga ate ye mwennyini n'amweta n'amunteerawo n'agenda. Atunuulira omukazi oli bwenti ntambula n'agenda. Era ekintu nakinyumizaako abakyala abawera ku kitundu awo. Kunze gundi kyeyankoze yankoze bw'ati ne bw'ati nti okakasa nti ye. Kuba kyampisa bubi mu kaseera ako naye mwali nga n'ebyugga n'obireka. Naye nga kiruma. Kiruma nno. Kirumira ddala. Ate mu nsonga eno omuzadde alumwa. Tolaba nti nnumwa naye mazima maama wange alumwa.
Lwali wentuka wa mama wange ne mpulira nga asaagala nabyogerako kubanga nze nakaaba nnyo naye maama wange ate ye kimukaabya nnyo. Kintu kubanga omuntu alina mwana kibi. Nze we nanooba nga njagala omusajja ajje ewaffe akyale. Taata wange yali agobye okukyala amanyi abasogga bazibu. Lwaki? Yagamba lwaki ndi ebintu by'omusajja nga tolina mwana. Ewaffe bakulembeza nnyo okuzaala. Wonna. Ne wano nga wagudde kati olaba omwami wo ate wemuwera ka respect nti teyakyogerako wano bakikozesa nga weapon. Agamba nkulabirira tolina kyogala ki ojuza toyiramu ebyo ebibuzi bye babeeramu but nga wogambye every woman tewali mukazi atayagala mwana newaba ayinza kulwawo kale waliwo bananga nalwawo atuuka ekiseera n'ayagala omwana but the pain comes ng'omwagala naye nga tosobola mufuna. Katata watu yagamba nga akigaana kugamba ng'olaba out of love oba ng'alaba kimulumiriza oba nga just mukambwe mu myaka egy'etaano egyo egyalimu essanyu yali musajja afaayo nga buli kimu akikola naddala ab'ewaka nga bakolera nga siyinza kumugamba kintu n'atasituka oba n'atayimirira ng'omusajja. I see. Okitegeera n'atayimirira ng'omusajja yalinga ayimirirawo era taata yaŋŋamba mugamba taata tokinkola nga teyalisanye kulya bintu bya musajja oyo. Oluvannyuma n'akkiriza yali akigaana. Anyway, ebintu ebisinga byonna tubyogeddeko. Prosi. Manyi waliwo ebintu bye tunyumyako wano nawali tukuddeko wano nawali etunyumya ebintu bingi. Waliwo abantu nga bali ebagala bakwa ku mirimu bakubira ku simu ki? Nina simu yange eyingi bakubako sina simu nnyingi layini nnyingi nti oba bakube kwenu kati mulimu abantu amazima nga bwe mba sikoze simu nina kugijja kuba bw'ajja okuba nga teriiko tagiddako njesonyiwa bwesonyiwa nkya n'ayomba neweetonda saba kumusonyiwa mukama wange saba kumusonyiwa okola gwa kwetonda naye ate ne mubaamu nabali nti nze tajja kunvuga omukazi tanvuga mukazi yavugaana naye era buli muntu n'omukisa gwe ate bagamba tokola era okola ate Uganda yonna nnene tosobola gimalawo abantu bangi bakozesa boda so totya by the way oli mukyala mugumu omanyi buli wentula ku set ddala mu nsonga zino ddala women's league show ekigendererwa kyange abantu abasinga tebakitegeera I'm here to inspire to uplift nti tomanyi bantu bameka abagenda okuyigira mu mboozi yo tumanyi bantu bameka emboozi yo begenda okukyusa ate n'esaawa zino ndaba bwe mba ndi ku picha okwo oli nankubira essimu Prosi nina wano birthday party kaakati njagala kunfumbirako nga mpaakinga ogenda ofumba nsiika ebyokulya ebya deep fry ndikafulumu byo ne chapati bitegeera bulungi nnyo era nze omukolo gw'abantu 5 ngufumba ogwo kasompa ebikola ne bibeerawo awo seeza oli mufumbi ovuga boda dibyebyo esaawa zino yes ejo mirimu ebyo ebintu ebya butte ebyo byo ndi muzibu nnyo ne chapati kwanza ze emikolo zo banoonya nnyo noonye Prosi asika chapati Prosi era sinna gwe nali nsiikidde ku chapati nampisaamu esaala nange nja kujja bampe ku chapati kubanga lwakati kinaaba kitya awo osobolawo era amazima bwe nfuna ssente mpulira nga bizinesi bbiri ze njagala mu bulamu
mpulira nga nalibadde n'edduuka lyange eriya spare wa pikipiki nga ninawo ne pikipiki zange zempa abaana be bavuga naddala kati nga abaana b'obuwala wakati nga nze sinzira nti ekintu baide nakiyingira nga simanyi nti gunaafuuka mulimu kati essaawa zino gwe mulimu era oli bw'avaayo nga mazima yeetaaga piki siyinza butamufaako oba butamuyamba okitegeera kubanga amazima ne ku district awo e Mukono akakiiko akatwala abodaboda mu Mukono baagala abakyala abavuga piki mubaamu abamu ababa baagala okubayigiriza naye kati nze nfunamu obuzibu nti ebineetaagisa olumu tebinzikiriza kuba na budde bugende eyo okitegeera kuba kati byolina okkiriyalinga bingi nina okuba nga mbikolako ge mazima naye ng'ate abo abantu ekiko ekyo era nze wensanga omukazi ng'avuga piki oba ng'ali mu kuyiga ebiseera ebisinga ntera opaakinga eyange nensooka muyigirizaamu nga nze banjigirizanga kuba nze kyemmanyi nti omuntu w'abanga ekintu akyagala tebakozesa bukambwe omuntu ekintu waba akyagala tokozesa bukambwe munnyonnyole bunnyonnyozi abitegeere bulungi nnyo kiggwe omuntu gw'okambubwalira ye muntu gw'oyagala akibeere naye nga ye yakyagala oyo aba wakunnyonnyola bunnyonnyozi nga kyawedde dda bagamba ebiwooma biggwa byokya oluganda olumanyi olugendo lumanyi wadde ndi musoga lugamba tya ebiwooma bigwa nti emboozi eyinza okuba ewooma nnyo naye ate ng'erina okuggwa nogabane kankome wano olunaku olwaleero enkya n'atandikirawo so ebyo biri bintu bingi nnyo tuba twogera ebintu bino tetukola bukozi tumuwulire ennaku tukola emboozi zino mubeeramu kyemuyigamu banange omulembe guno gwe tulimu gwabakyala sigamba nti abasajja tebaliiwo naye abasajja tebaliiwo essaawa yonna omusajja yeekyanga essaawa yonna omusajja akola ki agenda omusajja afa ate tekikugana kwagala musajja wo naye tubeemu n'amagezi tubeeko tukola ki atuyigire mu nsobi z'abantu abaki abalala ekituuse wa prosi enkya kituuke wa esi ekituuse wa esi enkya kituuke wa Nambiru enkya kituuke wa omuntu ki omulala so tuyigire mu nsobi zaffe ayinza okuba prosi yalina ebintu byakukola out of love naye nga zaali nsobi but we don't judge but tubamu nebitukola ki byetuyigiramu kuga tusobole okutambulira mu mbeera banaye bakyala tukole twetegekere sente oba okitegedde ate ekirala ekinkozesa emboozi zino tuyige okubeera obumu ng'abakyala osobola okusonda poloti nina ewantu we nabadde osobola okusonda poloti n'ogisondera emyaka 4 n'ekulema naye nga mubeera mu kibiina musobola okusonda ne mugula eka buli omu n'atwalako ogenda nga poloti gy'owalikoledde emyaka 5-6 mu kubeera mu bakyala oba mu bibiina osobola ogikolera emyaka emeka 2 so tutuuke ku eyo level tukolere wamu buli wokolera wamu n'abantu abalala emirimu gyanguwa nnyo n'abamu abatera okukola bwe bati kuba awo ewaffe kikubanjima bo weebali bo bakola bwe bati ate bafumbo bali mu maka g'abasajja nti oluvannyuma bya myezi 6 buli omu ayitayo akakadde baba nga muli abantu 5 size miliyoni 5 ani akalulu leero kagudde wani bakuba bagiza bupapula ne bawandiika amannya kati ne mulonda kati akalulu gye kakudde nga bakubwa ssente ng'ogenda ogula kati naye endagaano eri tebayiyo endagaano eyo ekuweebwa nga mwena mumaze okuggwayo nga buli omu afunye yes naye ng'ate tekibayambyeko okugenda mu maaso buli muntu alina poloti kati okitegedde so wetunava mu eyo embeera tetugana nti abantu abamu si balungi naye tuve mu mbeera eyo obuteyagaliza obutakwatagana eyokulowooza nti ono wawansi tansana you know what abantu bano ekibaleese abantu wano ebintu ebimu tumanye nti ebintu bisoboka oba okitegeera prosi embeera gy'alimu oba oli awo si nnungi naye omulaba ayina essuubi nti ekyebintu bigenda kukola ki so tuyigire mu ki mu nsobi ze ate era tube actually gamba asomere enamba ya prosi wankati ogimanyi mutwe oba gisome
0700 97 47 46 era yeri ni ku WhatsApp. Abampa emirimu eyo ennamba tevaako. Okufumba nfumba byensinga otegeera bino chips bumonde deep fry obulamba mala njagala sika nkoko njagala kwokya nkoko njagala kwokya mbuzi yange chapati awo wonna ate mwana musoga sobolawo bino ebyokwokya njokera ddala ogikyusa era nze nsijja n'ebikola byange nompa ebintu byo oba ogenda bisipayisinga sikugaana nga nze njokya nga nze ngenda oba nze mbisipayisinga nenkubulira ebirungo byenjagala nensipayisinga ebintu byange era olumalirizo ogwange nga nze nkukwasa bintu byo nga nze nkwata piki yange ng'ogenda nga nzira ku mirimu gyange ejakula emise nkwagaddeko nti okolera wanna MTN eri 0779 19 82 96. Okay. Namba ya prosi gwe nayagala omuwa omulimu omukubirako enamba kyonna kyagala okutwala ebintu byo sina buzibu kyonna kyagala ye namba bane temukubira nze mukubire prosi alesinga oyina ekirala but ekyo mukubire nze ensonga lwaki nkikola bwe ntyo nti omuntu omwe opportunity eyo okitegeera so webitu ebibeera. So program eno gwana bagambye ewagiddwa aba Cabs Nation bano nno nga badiringa mu airport pickups drop-offs corporate driving ebintu balina tuine motoka so you call us okomawo kuba ku airport ogenda ku airport oyagala kuvuga kiro misana naye nga motoka okuba ku 0701542372 0701542372 kwerine ku WhatsApp tujja kukolera omulimu ogwo ate kabeeyi akaddala akasaana. Sigala nze Nabulime Esther tubadde mu Women's League Show ng'eno program y'abakyala kulaba nga tugattako kulaba nga tu inspiringa we motivate we educate and we uplift okulaba nga ate mu mulembe guno nga batujooga mu mulembe guno nga batuyita abasirwa batategeera nga ffe tugenda mu maaso because kati ate n'abaana abalenzi nabo bafuuka kirala baagala kufumbirwa baagala bya bwereere so tujja kukolako gwe tusobodde n'abalala balikola ki balyongereza okwo kati ffe wano we tutandikidde wano ku S Media. So omukyala ng'oli eyo ng'owulira olina emboozi esobola okugatta ku bakyala banno okay still onkubira ku 0701542372 noba nga ate twogera 0701542372 kwerine ku WhatsApp era ne tuba nga tukola ki nga twogera never know emboozi nagamba eyinza okuba eyambye abantu 10 leero ne kwaba 10 we batereeza esobola okuyamba n'abaana abalala 10 oba 2 so totya gwe jangu tunyumyemu tulabe nga twongera ku nsi yaffe Uganda. The Women's League Show show y'abakyala kulaba nga twegattako tweyongerako nokulaba nga tugendera ddala maaso. Mbagala nnyo, we meet next time. Brand Centers yabadde ku camera. Bye bye.